Hallelujah. Mukama ffe yeebazibwa abooluganda. Praise God, brethren. Twebaza Katonda olw'amagero by'akola olutawedde. We thank God for the miracles He's doing N'abikola entirely. leero n'abiddamu n'enkya. He does today and even Ye Katonda tomorrow. wa Yisirayiri. He is a God of Israel Ate ye Katonda wo ggwe. and is your God. Mukama ffe yeebazibwe. Praise the Lord. Wabale nnyo obujulizi obwo bw'otwadde olwayo oluganda. Thank you so much for the testimony you've given us. Mukama yongere okunyweza. May the Lord strengthen you. Ate akola ebinene. Atandise butandisi And kati. He do big and He just Mukama ffe started. yeebazibwe. Praise God. Amiina. Amen. Kakati njagala nadde okuddamu okubaaniriza. Now I want to welcome you once again. Webale nnyo okujja mu nnyumba ya Mukama. Thank you for coming in the house of the Lord. John, Mr. John, obadde otubuzeeko. there have been some time. Oluganda Simon Katuramu. Brother Simon, Gwabulira Kagame nkayingu mushiije. is around. Twebaza Katonda nti Mukama atukuŋŋaanyizza. We thank God that He has given us. Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma We are in the days of nga end time. ebitutawanya ffenna bingi. A lot is distracting us. Kati tufuna akadde okujja ffenna mu nnyumba ya So when Mukama. we get time to come to the house of the Lord, Twebaza Katonda olw'ekyo. we thank Him so much. Eno wiiki ewedde This past week, twafunyeyo bebi omulala. we got another newborn baby. Brother Alvin aliwa Port Where is America. Brother Alvin? Right here. Right here. Bafunye omwana muwala We got another new baby. omubala girl. gavu ow'amaanyi. He's very Tutuule Yesu strong. mu ngalo kwa kyamagero. Let us give the Lord the mighty hand clap. It's a miracle. Era mmanyi omwami n'omukyala mmawa nabo banatyo tuwaayo ezzadde ppya tusaba And I know tusiiba. some they are about to give us another new Tusaba baby. mwana waffe mwana wa It Katonda. is our baby, it is God's baby. Mukama ffe yeebazibwe. Praise God. Mpozi n'okuddamu okubajjukiza And to remind you nti buli lwakutano olusembayo mu mwezi that every last Friday of the month tukuŋŋaana we gather si kulya mmere not to eat food naye okunoonya Katonda. but to seek God. Buli lwakutaano olusembayo mu mwezi Every last Friday of the month. nja kubasaba mweweeyo Friday ejja next Friday Friday, we'll be having our overnight prayer meeting. jangu tusabe. Do whatever you can do. Kola nakyosobola It's going to be okukola. a powerful word of God. Ono ekigambo kya Katonda eky'amaanyi. Pastor Joseph is preparing to preach. We will preach on that evening. Omusumba Joseph yajja tuyisa mu kiro ekyo. And the word will be about stay at the well. Era ekigambo kigamba sigala ng'oli ku luzzi. Stay at the well. Sigala ng'oli ku There's luzzi. no better place to be but the well of Jesus. Tewali luzzi lusinga okugyako oluzzi olwa Yesu. Because when you drink from that well, Kubanga bw'onywa ku luzzi olwo, we become alive olwo nno tufuuka balamu. and we become well. Olwo nno tubeera So bulungi. Friday, please prepare. Next Friday, the other next week. Friday eri ejja weetegeke. Hallelujah. Hallelujah. And then also the coming month of August. Neera omwezi ogujja It's going to be a ogw'omunaana month of worship. gugenda kubeera mwezi gwa We kusinza. will be gathering for Sunday services. Tujja kuŋŋaananga ku Sande nga We're just going to worship God. nga tusinza Katonda yekka. How God will do the sermons and other things we do not know. Katonda bw'anaakola service obubaka simanyi nange. But we're going to worship God. Naye tugenda kusinza Katonda. Remember, in heaven, Jjukira mu ggulu. worship will be the main activity. Okusinza gwe mulimu omukulu oguliyo. So come and we prepare ourselves Kati jangu twetegeke to worship God. okusinza Katonda. Let us pray again. Katusabe nate. Our Father in heaven, Katonda ffe ow'omu ggulu, hallowed be thy name. erinnya lyo ligulumizibwe. Thine kingdom come. Obwakabaka bwo bujje, Thine will be done on earth obwala kukolewo mu nsi as it is in heaven. nga bukolebwa mu ggulu. Give us this day Otuwe olunaku olwaleero, our daily bread, emmere yaffe eyaleero. and forgive us our trespasses Otusonyiwe okwonoona kwaffe as we forgive the trespass against us. nga naffe bwe tusonyiwa abatwonoona. Lead us unto temptation, Totwala mukemebwa, but lead us naye tulokole mubi. now and forevermore. Emirembe n'emirembe. Amen. Amiina. Amen. Amen. Last Sunday, Sande ewedde in the 8 o'clock service, mu saavisi zetwalina ebbiri, we talked about, it was a question. twayogera ku bibuuzo ebiriwo. It was a question. Kyali kibuuzo. Are you prepared for the coming kingdom? Weetegese olw'okujja kw'obwakabaka?
Are you ready for the coming kingdom of Jesus Christ? Weetegese olw'okujja kw'obwakabaka bwa Mukama waffe Are you Yesu. prepared for the rapture of the church? Era weetegese olw'okwakulibwa kw'ekkanisa. That was our sermon on Sunday. Bwe bwali obubaka ku Sande ewedde. And we said many things. Ne twogera ebintu bingi. And I'm sure that you are being prepared for the kingdom of God. Ne nzikiriza nti weetegese ku lw'okujja Because God's kw'obwakabaka. kingdom is at hand. Kubanga obwakabaka obwo buli kumpi. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. But in the second service, Naye saaviisi ey'okubiri, God just turned many things differently. Katonda yakyusa ebintu mu ngeri ndala. We actually only worshipped God. Twasinza businza. And a very heavy anointing of God. Amafuta ne gabeera mangi nnyo ag'obwakatonda. You see, every time we worship God, Omanyi buli kaseera bw'osinza His Katonda, presence comes down. okubeerawo kwe kujja. You see, worship is why God made you and made me. Okusinza y'ensonga lwaki watondebwa nange natondebwa. That's why everything we do is an act of worship. Y'ensonga buli kye tukola kyonna kikolwa kya kusinza. When you come to church, is worship. Bwe tujja mu kanisa kusinza. When you are eating, is worship. Okulya kusinza. When you are sleeping, is worship. Nga weebase ng'osinza. When you are getting married, is worship. Mufumbo kusinza. When you are working, it is worship. Ng'okola emirimu osinza. So it's worship and worship and worship. Kati kusinza na kusinza. Praise the Lord Jesus. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Today, Olwaleero the Lord began to speak to my heart in the course of the week Mukama about atandika today. okwogera nange wakati mu wiiki ku bubaka bw'olwaleero. And the word or the title of our sermon, Era ekigambo omutwe gw'obubaka guli nti Israel's present events ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Yisirayiri. point us to the rapture of the church. Ebyo nno bitusongera ku kukwakulibwa kw'ekkanisa. These are signs Buno bubonero of the Lord is coming. obw'okudda kwa Mukama waffe. That's why last time I talked about, are you prepared for the coming kingdom? Y'ensonga lwaki Sande wedde twayogera nti weetegese ku lw'obwakabaka. All what we are seeing in the Middle East and Israel and the nations are pointing to the rapture of the church. Ebintu byonna by'olaba entalo ebigenda mu maaso bisonga ku kabonero k'ekkanisa okukudda You kwa Mukama see, waffe. many things God made that give us signs to show something is happening. Ebintu Katonda bingi bye yatonda ebituwa indicate oba obona ebiraga nti waliwo ekigenda mu maaso. For example, Ekyokulabirako, if you planted maize, bw'wabeerawo nga bw'osimba kasooli, you will be able to notice that this maize is about to ripen. okitegeera nti kasooli ono akuzza anaatera okubala Or a okwongera. bunch of matoke up on its stalk. You know this matoke is now ready. Oba otunuulira ettooke n'ogamba kati lino likuze, There will be signs. nga lirina obubonero. When a mother is about to bring birth a child, Maama bw'aba anaatera okuzaala omwana, there are signs. waliwo obubonero obulaga. Not so. Si kyekyo, Or if you are hungry, oba bw'oba ng'oli there muyala, are signs. waliwo obubonero obulaga nti enjala In the ekuluma. same way, Mu ngeri y'emu, Jesus is giving us signs. He's saying, I'm coming. Yesu atuwa obubonero obulaga agamba Prepare for my nkomawo, coming. mwetegeke nkomawo. And in our church, Era mu kanisa we're yaffe not preparing for people to go to hell. tetutegeka bantu genda mu No. geyeena. Nedda, We're preparing you to go to heaven. Somebody say tukuteekateeka amen. kugenda mu ggulu, gamba nti And that's why amiina. we're preaching this sermon in this series. Y'ensonga lwaki tubulira obubaka obufaanana bwe buti. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Turn your Bibles to the book of Luke 21. Bikula Bayibuli yo Luka essula ya 21. Luke 21, Luka essula ya 21. verses 28 to 31. Olunyiriri olwa 28 ku lwa 31. Naye ebigambo ebyo bwe bitanulanga okubaawo mutunulanga waggulu, muyimusanga emitwe gyammwe, kubanga okununulibwa kwammwe kunaatera okutuuka. N'abagamba olugero nti mulabe omutiini n'emiti gyonna. Kale bwe gitojjera, mulaba ne mutegeera mwekka nti kaakano okukungula kuli kumpi. Era nammwe bwe mutyo bwe mulabanga ebyo nga bibaawo, mumanyanga nti obwakabaka bwa Katonda buli kumpi. Demo katusomere akantu ako. 3. Era nammwe bwe mutyo bwe mulabanga ebyo nga bibaawo, mumanyanga nti obwakabaka bwa Katonda buli kumpi. Genda maaso. Mazima mbagamba nti emirembe gino tegiriggwaawo n'akatono okutuusa ebyo byonna bye biribaawo. Ne bw'okomaawo. Now, Jesus is speaking to the disciples. Yesu anayogera n'abayigirizwa. They had asked him a question.
bamubuuza ekibuuzo, what will be the signs of your end, the end of the bubonero age? ki obulaga enkomerero oyo w'onoddira? And Jesus speaks many things Yesu n'ayogera bingi, and talked about that the parable of the fig tree. n'ayogera ku lugero olw'omuti omutiini, And he emphasizes the importance of discernment and urgency in the realm of the spirit. era n'aluteekako nnyo essira obwetaavu And bw'okwegendereza it's omuti like guno. when you see this tree begin to bud, Era n'aga nti omuti guno bwe gutandika okubala ebibala, watch out. mugwetegereze. And in all scriptures, Mu nnyiriri zonna the nation of Israel eggwanga lya Yisirayiri has been God's time clock. kati nno kubadde kulabula ssaawa y'obwakatonda A gy'akozesa, sign. kabonero. Whatever is happening in there Buli ekibeerawo is a emaaso, sign kano kabonero to the church. eri ekkanisa. The problem is today, Omutawaana guli nti the many leero believers who see Israel abantu batunuulira eggwanga lya Isirayiri from the political lenses mu ngeri amaaso gaabwe galiraba mu byabufuzi, instead of looking at the spiritual side of mu it. ngeri ate bandibadde baliraba mu ngeri ya mwoyo. Church, Ekkanisa we are living in the prophetic era tuli mu bisiro eby'obunnabbi where the word of God is being fulfilled each single day ng'ekigambo kya Katonda buli lunaku through the kituukirizibwa nation of Israel. okuyita mu ggwanga lya Isirayiri. As we're going to see, Nga bwe tweyongera from okulaba the birth of the nation of Israel olw'okuzaalibwa kw'eggwanga lya to Isirayiri this very day, okutuusa olwaleero, God has been fulfilling his prophetic word Katonda- as to where in the scriptures. Katonda abadde atuukiriza ekigambo kye mu ggwanga lya Isirayiri nga bwe kyawandiikwa mu byawandiikibwa. And so these symbols Kati n'obubonero buno ought to help us to know the Lord is coming back. okutuyamba nti Yesu tumulabe ng'akomawo. And as the Lord is coming back, Kubanga akomawo Yesu, we must prepare our lives. tuteekwa okuteekateeka We obulamu must bwaffe, prepare ourselves. tuteekwa okwetegeka, We must prepare our hearts. tuteekwa okutegeka Or emitima, else will find us unprepared. aleme kutusanga nga tetwetegese. Nobody wants to do with people who are unprepared. Tayagala kusanga abantu nga tebeetegese. Even a taxi man can't wait for an unprepared passenger. N'owa takisi ayagala omuntu nga yeetegese. A border man can't afford to have a person unprepared to N'owa go. boodabooda tasobola kugumiikiriza muntu And ateetegese. so much more with Jesus. Kati kisingawo nnyo eri He Yesu wants you, the church, okuteeka ekkanisa to be prepared for okweteekateeka his coming. olw'okudda kwe. Ladies and gentlemen, Bassebo ne bannyabo, Israel is not just a nation. n'eggwanga lya Isirayiri It's not just a nation like any other. si ggwanga ng'amawanga malala, It is a heartbeat naye mutima of biblical prophecy. obubaka obw'obunnabbi From Abraham's covenant okuva mu to ndagaano the miracle of Israel's birth in 1948. okutuuka mu 1948 n'ebyamagero byonna. The story of God's chosen people has been happening again and again and again. okukomezebwa okw'abaana ba Katonda kubadde kujja nga The kwakuddiŋŋana. Old Testament prophets Endagaano enkadde bannabbi spoke of a time when Israel would once again rise up. baayogera ku ggwanga lya Isirayiri okuddamu okusituka nate mu maanyi. And today Jerusalem Era leero Yerusaalemi stands at the crossroads of global conflict, eyimiridde masaŋŋanzira g'entalo luuyi na luuyi, where you are awakening spiritual minds in our hearts each other day. nga kino kijja kigolokosa endaba yaffe n'obwongo bwaffe. Allow me to take you through 7 prophetic events Kkiriza nkuyise mu nsonga zino 7 ez'obunnabbi that have happened in Israel zino eziriwa mu Isirayiri kati, according to what God promised, nga zino zo zaalambulwa dda mu which bunnabbi, are signs for you and for me nga buno obubonero eri ggwe nange to get out of spiritual slumber, okuva mu kubongoota okw'omwoyo, spiritual stupor, okuva mu kwebaka okwo okw'omwoyo, spiritual laziness, obunafu obw'omwoyo, and we get to the fire olwo nno tukoleere for nate Jesus Christ, olw'omuliro gwa Yesu because Kristo, our salvation kubanga obulokozi is bwaffe nearer than when we first believed. busemberedde okusingayo wakkiririza. Praise the Lord Jesus. Mukama Number yeebazibwe. 1, Ekisooka, the birth of the nation of Israel okuzaalibwa kw'eggwanga lya in Isirayiri 1948. 1948 It was a miracle. kyali kyamagero, It was a prophecy bwali bunnabbi that God had prophesied Katonda bwe yalagoyangira through Isaiah. okuyita mu Isaaya nabbi. Isaiah asks a question Isaaya abuuza ekibuuzo in 66 and verse 8. 66:8, Can a nation be born in a day? eggwanga lisobola okuzaalibwa Or gwokubiri, a nation be brought forth in a moment? eggwanga lisobola okuvayo ne lirabika kati, Yet no sooner Zion is in labor than she gives birth to her children. mangu ddala nga Zayoni bw'avaamu omwana. Omulundi 1948. gumu
1948, mu 1948 it came to pass. eggwanga ne lizaalibwa. Israel was born as a nation. Yisirayiri yazaalibwa ng'eggwanga. That was a sign. Ako kaali kabonero. The prophet Ezekiel also talked about it. Nabbi Ezekeri naye akyogerako. He said, God was saying, I'll gather them from all around and bring them back into their own land. Agamba nja bakuŋŋaanya bonna mbakomyewo mu nsi And I'll yaabwe. make them one nation in the land. Era mbafuula ab'ekiruubirirwa kimu mu nsi yaabwe. And today it is. Leero kirabika kyangu. Are you aware that that small nation of Israel Okimanyi nti eggwanga eryo ettono erya has Yisirayiri fought over 20 wars? lirwanye entalo ezisoba 20. Those nations that hate Israel with a passion. Ago amawanga ago nga gakyawa eggwanga lya Yisirayiri. And somehow Era they oyinzitegendereza have won all those battles, entalo zonna baziwangudde. including the one of last month of June, N'olw'omwezi gw'omukaaga oguwedde when they attacked Iran 60 times larger than the nation of Israel. bwe baalumba eggwanga lya Iraani emirundi nga likubisa mirundi 6 okusinga Isirayiri. Israel sent over 200 warplanes in Iran, Isirayiri yatwala enyesoba mu 200 okulumba eggwanga lya Iraani. and 30 of those planes were actually run by women, Era 3 ku nnyonyi ezo zaali zivugibwa bakazi. and they beat Iran badly. Iraani ne bagikuba bubi Unbelievable. nga tekikkirizikika. Over 2,000 kilometers from where Israel is and where Iran is. Kilomita nga 12 okuva There is Iraani no n'Isirayiri. nation in the world that has ever done such a thing. Tewali ggwanga lyali likoze kintu kifaanana What are bwe we kityo. saying? Kikyentegeeza. God's word is true. Ekigambo kya Katonda His mazima. promises are yes and amen. Ekigambo kya Katonda ky'amaanyi If you believe in Christ Jesus, ate weekiri kikola Mukama like our sister did mention a while ago, nga bwino like our sister mentioned a while nga ago, manyinaffe bw'akyogedde it ng'ayogera. doesn't matter your problem. Your God is able, is a God of Israel. Si nsonga kizibu kyo kifaanana kitya Katonda ffe Katonda wa He Isirayiri. fulfills his promises. Atuukiriza ebisuubizo bye. Number 2, Ekyokubiri, the other prophecy or a miracle or a sign obunnabbi obulala oba ebyamagero oba obubone is ebirala. the regathering of the Jewish people from all the nations of the world back their nation. Bino kukuŋŋaanya abantu bonna gye baasaasaanira bakomewo eri eggwanga They erimu. were all dispersed to many different nations Bonna baali basaasaanye mu mawanga because of ag'enjawulo the sins they had committed against God. olw'emitawaana kubanga bali boonoonye God Katonda. scattered them Katonda for n'abasaasaanya 2,000 years. emyaka 10,000. 1948, Mu 1948 they began coming ne back batandika okukomawo to their original land. okutuuka mu nsi yaabwe. There is no nation in the world Tewali ggwanga lyonna mu nsi after yonna 2,000 years ng'emyaka 2000 can giyiseewo come back to their homeland erisobola okukomawo mu ggwanga and even lyabwe reinvent the natural language Olwo God gave to ne them. bazzaawo olulimi lwabwe olw'obuzaaliranwa mu nsi eyo nga bakomyewo Today obukomi they speak Hebrew nga ne boogera Olwebbulaniya as it was in the days of Moses, and nga bwe lwali mu biseera bya it is a Musa. sign Waliwo obubonero Jesus is coming back. Yesu akomawo. Number 3, Ekyokusatu, today leero Jerusalem city is a global flashpoint. waliwo akabonero akalaga ddala. Jerusalem is now the focal point. People are looking at Jerusalem. Kati amaaso gonna gali ku kibuga kya Yerusaalemi. All the nations of the world are focusing on Israel. Amawanga gonna gatunudde Isirayiri Criticize Israel, nga point at Israel, babasongamu, hate Israel. babakyawa. All these are fulfilled in scripture. Bino byonna byawandiikibwa. Zechariah writes, a prophet. Zekariya 8 bunabbi. Zechariah 12, he says this. Zakariya 12 ayogera kino. God is speaking. Katonda I'm ayogera. going to make Jerusalem Ngenda kufuula a Yerusaalemi cup that sends all surrounding people reeling. okubeera ekikompe abantu bangi kwe beetoolodde. Judah will be besieged. Tewalibeera bulimba nate. Judah will be besieged. Ejja kulumbibwa. Yuda ajja kugulumira. Kulumbibwa. Ajja kulumbibwa. As well as Jerusalem. Nga As well as Jerusalem. ne Yerusaalemi. On that day, Ku lunaku olwo when all the nations of the earth amagwanga gonna mu are nsi gathered against her, lwe gali I'll kuŋŋaana make okulwana. Jerusalem Ndiyimusa an immovable rock for all nations. era ne ndwana amawanga gonna. All who try to move it will injure themselves. Bonna abadde bagirumba baliziyizibwa. All through history, Bonna byafaayo. okuyita mu byafaayo. All nations that attacked Israel, Amawanga gonna agalumba they end Isirayiri up being crushed. gonna ngenda gasaanyaawo. June we saw Iran Juzi mwalaba totally Iran incapacitated.
totally incapacitated. amazima badde tebasobola kiyinza Bakimazemu amaanyi. naye bagezezzaako Now, today, olwaleero the UN, UN a body is supposed to watch over other nations. batunuulira balese okunulira amawanga amalala That's supposed to be their job. kati balabanga essanyu lyabwe No, that's supposed to be their job. gwandibadde mulimo gwabwe But instead, naye ate they are criticizing Israel. bali ku Yisirayiri Every day, buli lunaku all the nations buli lunaku are against Israel. gali gawakanya But you Isirayiri know what happens? naye omanyi lwaki Even when they are against Israel, newankubadde bawakanya eggwanga eryo Israel still reigns and rules. Isirayiri eyimuse yeeyongedde maanyi era efuga Beloved, abooluganda God doesn't work with the numbers. katonda takolera mu You may be numbers one man. mu muntu omu As long as you have got God in your heart, kasita kabanga katonda ali you munda mutima make the gwo majority. nga ojja kuwangula abangi You'll be a winner. ojja kuba You'll be muwanguzi a victor. ojja kuwangula You'll go forward ojja genda mu maaso because greater who is in you kubanga oyo wamanyi ali mu ggwe than the devil is in the world. okusinga sani ali mu nsi And today Israel era eri Isirayiri has their God balina katonda waabwe fighting for them abawanirira and will win all those battles. era awangula But all entalo these are zaabwe. signs. naye buno obubonero Sign number 4, akabonero akokuna preparation of the third temple. okutegeka okwa yeekaalu eyokusatu Remember the first tabernacle of Moses, jjukira tabanako eyasooka ya musa where the ark of God was. endagaano ya mukama we yali Where the ark. sanduuko we yali And after that, era ng'ekyo kiwedde King Solomon kabaka Sulemaani built the first temple n'azimba yeekaalu in esooka Jerusalem. mu Yerusaalemi But because of sin, naye olw'okulaba the Babylonians attacked Israel abababilooni ne balumba and they Isirayiri crushed that entire ne temple bagisaanyawo tempe eyo and they went into exile. ne bagenda ne bawaŋŋanguka The next temple yeekaalu was ey'okubiri built by Zerubbabel. yazimbibwa Zerubabbeeri That one was destroyed in AD 70 ebyo yesu nga tanazaalibwa mu nsanvu by the Romans. ey'abaluumi And the Bible told us about the temple that we built in the latter days. bayibuli etugamba ku yeekaalu egenda okuzimbibwa mu nnaku ez'oluvannyuma Are you aware that preparations are almost done to build the third temple? okimanyi nti enteekateeka zonna kumpi ziwedde okuzimba yeekaalu eyo This week I've been sending you clips to watch on our platform. Many of you don't even respond, even bother. And I'm wiiki like, eno mbadde mbaweereza obutambi obw'okubaako okulaba mbaweereza naye mbadde okay, how many temunnyamu of us watch at least one? bameka nga oli wano ng'ogamba akatambi nakalabye mu kisumba ke wampeereza Munagenda mu ggulu mmwe. Okay, Will I'm you go to kidding. heaven? Will you make it? I'm saying the third temple is almost there. yeekaalu ey'okusatu amazima gali nti egenda kuzimbibwa kati Numbers 19 kubala 19 talks about the red heifer. Boogera. Ente ey'okuwaayo ekyo. ente y'okuwaayo They have found it. yalabika dda Last year they imported 5 red heifers from Texas, America. omwaka oguwedde zaazuulibwa 5 mu Texas mu There America is a farmer in America, waliwo omulimi mu America a eyo Jew, omuyudaaya who has been working on brooding those heifers, cows, for abadde sacrifice. akola ku nte ezo ng'azitegeka So apparently they did even a sample of a sacrifice in Israel this month of July. mu mwezi guno ogw'omusanvu baatwala okugezesa mu mwezi guno ogw'omusanvu And remember, the Antichrist will sit in that temple kati jjukira bano abawakanya kristo bajja kutuula mu yeekaalu and eyo will defile it. era bagyonoone So if they're talking about being the temple now, kati wabanga bakwera mu yeekaalu oyo kati our salvation is nearer than we first believed. obulokozi bwaffe busembedde nnyo n'okusinga wakkiririza Don't you think you have enough time left? tolowooza nti obudde It is time to begin working on our lives every day. obudde butuuse okutandika okukola ku bulamu bwaffe buli kaseera Walk in righteousness. nga tutambulira mu butuukirivu Repent of our sins. nga twenenya ebibi Preach byaffe the nga gospel. tubuulira enjiri Call upon Jesus nga tuyita yesu and serve him nga tumuweereza when we still can do so. nga tukyasobola okukola ebyo Because tomorrow kubanga enkya may be no time left. wayinza okuba nga tewali budde bwa kukola ebyo Sign in number 5. akabonero namba 5 Today we see the rise of global anti-Semitism and the isolation of Israel. leero tulaba ensi yonna okwawula oba okusosola kw'eggwanga lino erya Yisirayiri.
it is at its climax. kino kiri ku ntikko buli muntu asobola okiraba The Jews in America, in Asia, Europe, they are being haunted. abayudaaya mu America mu Asia wonna babasosola. And the Bible says in Matthew 24 verse 9, bayibuli egamba Matayo 24:9 you will be hated by all nations, mulikyayibwa amawanga gonna, referring to Israel nga atunuuliza Yisirayiri and of course the church of Jesus Christ. kubanga era kanisa ya Kristo yeeyo. All these are signs. buno bonna bubonero The Lord is coming. Yesu akomawo. Sign number 6. Akabonero namba 6, Today's peace treaties. leero emirembe giyina engeri gye girabibwa, The peace endagaano z'emirembe endagaano being made z'emirembe in Israel. zikolebwa mu And Yisirayiri, also push for 2-state nation. era zino zisindikibwa zirabika ku mawanga abiri. And also a push to have a 2-state nation, a 2-state solution. nga kiringa ky'ekyokuddamu eky'amazima eri bano. Kankitereeze okuba nti ensi zigamba wabeerewo amawanga abiri, ery'Abayisirayiri n'ery'Abapalasitayini, naye ng'ekyo tekiri mu nteekateeka ya bwakatonda, naye n'ekyo nakyo Mukama yakirangirirako emyaka mingi mu bunnabbi we tuli kaakano olwaleero. So tuli mu nnaku bannange nga obudde buweddeyo. So we are in the days when the days are over. Do whatever you can do for God, kola ky'osobola okukola ng'okikola ku lwa Katonda, because the Lord is coming back soon. kubanga Katonda akomawo mangu. But also let me say this, Naye nakino kankyogere, even if he has not come back soon, newankubadde tanagenda komawo mangu nnyo, there is death. naye waliyo okufeera. None of us know when we will die. Tewali wanaamanyi ddi lwalifa oba lwaligenda. Last night I lost an uncle. Wiiki ekiro ekiyise ekyaliwo nafiiridwa anko, Dead. n'afa. Just Mbagirawo mangu bw'atyo. yesterday, after many things, we visited a friend of ours. Eggulo nga tumaze okukola emitumo n'omukwano gwaffe gwe twakyalidde. And she was telling us they had an event, a big event, a sports event. It was a Lottery Club. N'atubuulira baliwo we baabadde nga bali ku Rotary Club, bano kibadde And bakola. they're doing racing and jumping and all that. Bazina babuuka byonna ebyo. A 30-year-old man Omusajja emyaka 3 who was racing and enjoying himself up, yabadde yeeyagala ng'alina emizannyo gy'agezaako okukola. he collapsed once. Yazirise omulundi gumu. The ambulance was there. The ambulance was there. Ambulensi ng'eri awo kumpi, They put him in an ambulance ne bamuteeka mu ambulensi to hospital. paka mu ddwaliro. He didn't reach Teyatuuse, at 38 years of age. emyaka 38 gyokka. Last week, Wiiki ewedde all of us had a couple in Entebbe that were murdered, a man and a woman, ffenna in their twawulira home. oba twalaba abantu abaatemulwa abafumbo Entebbe mu maka gaabwe. Just come back from Europe, back home. Baali bavudde mu Europe bakomeyo Beautiful waka, house built up, bazimba ennyumba ennungi, and the hacker comes and kills both of them. era ne babeerakoko n'abantu ewaka awo Death. okufa. Last week, Wiiki ewedde during the NRM elections, mu kulonda kwa NRM we hear five died, I think, in Busia or something. abuddewo 5 sayiri ze Busia abaafudde. I mean, if it's not rapture, death. Bwe kubanga okukwakulibwa tekunnaba We okufa, must be prepared to get ready to come in the back of Jesus. tuteekwa kweteekateeka olw'okudda kwa We Mukama have no waffe. clue when. We don't have a clue when that will be. Tetulina nnyo, tetumanyi ddi we kinaabeerawo. When I was at university, Bwe nali ku university, we had a young man, a friend of ours, was one of our classmates. twalina omu ku bayizi be twasoma nabo nga mukwano gwaffe. Man, they were rich. Baali bagagga For us, we are broke. ate nga ffe We are at tuli mobs. We are. twali Man, we are broke. nga ffe How many of twali you were at school and you were broke like me? bameka nga okusomera eyo wali nga toli bulungi nnyo. mufekene, eh? Mm. Now, this guy, they were rich that at that university time, Kati omuvubuka ono baali bagagga mu biseera ebya university. his father bought him a car. Taata we yamugulira emmotoka Very nice, sleek car. nga nnungi nnyo, And you're like, this guy. And he would enjoy himself. nga tumwegomba naye nga awulira yeeyagala. But
One thing he didn't have. naye ekintu kimu kye yali He didn't talina, have Jesus. yali talina Yesu. For us, we had Jesus. Naye ate ffe twali tulina Yesu. So we used to do a lot of preaching at the university. Kati nga tubuulira nnyo ku university, And this guy would tell us, those things are for you. ng'ono omukulu agamba nti ebintu ebyo nno byammwe. In other words, you are broke. What are you going to tell me? Agamba nti mwabaavu ate musobola kubulya mutya nze omugagga. One day, Olunaku lumu something happened. waliwo He ekyabaawo. was in his car, Yali mu motoka ye cruising nice speed. ng'avuga bulungi, And then, without knowing it, kati nga tamanyi he was at a very high speed yali avuga sipiidi nnene. and they caroled 3 times. Emmotoka ne yeefuula emirundi 3. The safety belt helped him not to crash. Okusiba emisipi kwamuyamba ye. So the Godson one was upside down. Kati emmotoka nga yeekyusiza empiira giri waggulu. Thank God Yeebazibwe he was Katonda rushed to the hospital. kubanga yatwalibwa mu He ddwaliro got treatment. ne And bamujjanjaba. somehow God helped him to get better. Munaye Katonda n'amuyamba okudda engulu. But when he was at the hospital, Naye ku ddwaliro we went to visit him. ne tugenda tumukyalire. He was our classmate. Yali tusoma naye. We talked many things. Ne twogera bingi. Then we asked him, Ne tumubuuza, do you remember what happened on that day? ojjukira ekyabaawo kyennyini ku lunaku olwo? This is what he said. Kino kye yagamba. I don't remember a thing Agamba sijjukira kintu kyonna except many kilometers before the clash happened. okuggyako emmayiro empanvu ze nali nvuze nga ze nzijjukira. So we asked him another question. Ne tumubuuza, Did you get time to receive Jesus? wafunyeyo akaseera k'okufuna Yesu? He said there was no time. N'agamba akadde kaabadde tekaliiwo. Now, the Bible talks about the rapture. Kati okuno okwakulibwa, The Bible said to be like a twinkling of an eye. Bayibuli egamba kujja kuba nga kutemya liiso oba kikowe. Next Sunday, I'll talk about the rapture of the church. Sande jjanja kwogera ku kwakulibwa And I'll kw'ekkanisa. get some nice video for us to see. Era nja kufunako ne vidiyo tulabe. Look at somebody and blink. Tunuulira omuntu oyo akuliraanye otemye omulundi gumu bw'oti. How long does it take you to blink? Kitwala budde bwenkana ki? Temya omulundi gumu bw'oti mutunuulire. That's how the rapture is going to be. Okwakulibwa bwe kutyo bwe kugenda okubeera. And sometimes that's also death exactly is. Era munnange oba olumu n'okufa kufaanana bwe kutyo. What are we saying? Ki kye tugamba? Church. Kanisa. True, we must work. Mazima tulina okukola. We must make the dime, the money, we need the money. Tulina okubeera ne ssente We must tuzinoonye. have nice things. Tulina okubeera n'ebintu We must ebirungi. get married and have babies. Tulina okubeera n'obufumbo We tuzaale must have nice n'abaana. houses. Tulina okuzimba amayumba. But we must remember Naye teeka the okijjukira. coming back of the Lord is near. Okudda kwa Mukama waffe All kusembedde. the warnings and the signs are with us. Obubonero bwonna n'okulabula The Lord buli is masekati calling gaffe. upon each one of us Nti Yesu ayita buli ssekinomu ku ffe to prepare okutegeka for the coming back of the Lord Jesus olw'okudda kwa Mukama waffe and Yesu for the rapture Kristo of the church. n'okukwakulibwa kw'ekkanisa. The Lord is at work Yesu ali mu kukola and He desires that the church era ayayaanira ekkanisa gets out of slumber, eve mu kubongoota, out of prayerlessness, eve mu butasaba, away from not reading scripture. ebeere nga si kusoma busomi. Get off your phone Va ku simu yo and read the scriptures. osome As you ebyawandiikibwa. go to work, as you do study and all that, find time for God. Ng'ogenda okukola ng'otambula ng'oli ku mulimu zuula funa Because the akadde time will n'Akatonda. come Kubanga akaseera kajja kutuuka when it will be too late. awo ng'akadde tewakyali. There is a verse in the book of Isaiah. Waliwo olunyiriri mu kitabo kya Isaaya. It says, seek the Lord when He can still be found. Lugamba munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Seek the Lord Munoonye Mukama when He can still be found. nga bw'akyayinzika okulabika. That means Kitegeeza ekyo. a time will come Akaseera kajja kutuuka when it won't be possible. awo nga tokyasobola. Like my uncle, the one who passed. Nga anko wange omu yagenze. Whenever I preached the gospel to him, Buli lwe namubuuliranga enjiri he would insist, ng'awakana. I'm a Catholic, I was born a Catholic, Ndi I'll die a Mukatuliki, Catholic. nazaalibwa ndi Mukatuliki, nja kufa ndi Mukatuliki. I'm just praying that maybe Nsa- he received Jesus at the last moment. Nsaba Katonda eŋŋamba nti oba oli awo yafunye Yesu ono mu kaseera kaako oluvannyuma Otherwise, akaseera. where we are now, it is no return. Ate munnange obulamu obeera omundi gumu toli kudda. Church, Kanisa, good things are good. ebintu ebirungi birungi, Let us enjoy them, leka tubinyumirwe but not forgetting naye tetwerabira
The Lord is coming back. Yesu akomawo. The hour is now. Essaawa yeeno. The sign is everywhere. Obubonero bujjudde wonna bulabika. There is a picture that we had on our screen Waliwo ekifaananyi ekiri ku about the screen rapture of the church. ekikwatagana ku We'll talk about this next Sunday. kw'ekkanisa. Tujja kyogerako ku Sande ejja. You know what's going to happen? Omanyi ekigenda okubeerawo? The rapture of the church Okwakulibwa kw'ekkanisa, at the blinkling of an eye. okutemya ekikowebwa oti Those who are born again, abo abalokole, those who love Jesus, abaggala Yesu, those who are hot for Jesus, abo abalindiridde Yesu, those with the Holy Ghost in them, abo abajuze omwoyo mutukuvu those mu will be bo, the engines to propel them off the ground. abo abayinda abanywedde ne bagamba ffe tunywedde tumulinzi, Those will be the engines of prayer in them and the Holy Spirit. abo omwoyo mutukuvu ali mu bo nga y'abavuga balinga yingini mangu nnyo Through the roofs. okuyita mu busolya. Those who are maybe driving a car, Oba abo abana bavuga you will amamotoka, jump out of that car. ojja kufuluma bufulumi, The car will sort itself out somehow. emmotoka ejja kwetwalayo okegenda. Pilots who are born again Naye abalokole will eddala be raptured. ojja kutwalibwa. Whatever happens to people in the passengers, Byonna abantu bonoba obeera nabo tewali amanyi. let us prepare ourselves, church. Leka ffe ng'ekkanisa Don't we say I'm too young? togamba nti nze nkyali muto nnyo. The man I talked about was only 38 years of age, Omusajja gwe mbadde mbagamba with a very young family. alina famire ento nnyo, 2 children, one is 3 years, the other one is 1 year. abaana babiri, omwana omu wa myaka 3, omulala It's omwaka no gumu. more. Takyaliwo. Church, Kanisa, are you prepared for the coming kingdom? twetegese olw'okuddako obwakabaka. In this world, Mu nsi muno we are sojourners. tuli batambuze, We have to go home. tulina eka gye twava. This world is not our own. Ensi eno wano si waka, We have a place to go to. tulina ekifo ky'okugendamu. How many of you in the recent past have been like me? Bameka ku mmwe In this recent past have been like me? nga mu biseera ebisi obadde nga nze? You know, I've been making a prayer, Lord. Mbadde nsaba essala ne ŋŋamba Mukama, Things are too difficult. ebintu bikalubye ddala. When are you going to come and we go back home? Okomawo ddi otutwale tugende eka? Isn't the person like me? Oh, it's only me. Wanika omukono ng'oli eyo ng'essaala ogisaba. But it is. They're not there. Tebaliiyo. Rapture. Okwakulibwa. Okay, I'm only alone. Musumba- Kale kankafiremu, nja Musumba kafira. aliwo yekka. You know, there are times when you're like, God, how far will this go? Waliwo lw'obuuza Mukama n'ogamba kino kinaakomawa. You look at the news and global happenings in the world. Waliwo otunuulira amawulire n'olaba ebintu ebitambula ebigenda mu maaso mu nsi The yonna. floods. Amataba. Texas in the US has been bad with the floods. Texas amataba gaabisse You ebintu see n'abantu. wickedness of the highest caliber. Ng'olaba obubi obususse This week we're looking at the NRM people doing their voting for this first, the preliminaries. Twadde tulaba okulonda kw'aba NRM obululu bwabwe. NRM people going to shrines with goats to sacrifice to pass for elections. Abantu nga bagenda mu masabo n'embuzi wangulu They don't even hide. nga tewali kwekweka. It is open. Ekyo kya bulijjo. We need to go home. Twetaaga okudda eka bannange. Okay, for you want to be here. Amwe mwagala kubeera wano. Rapture is coming. Okwakulibwa kujja bannange. These days witches advertise openly. I'm a witch. Ennaku zino abasamize beeranga nti nze bannange ndogera wano ndi mulogo. We need to go home. Twetaaga okudda eka bannange. This world is not our own. Ensi eno wano si waka waffe. May God help us prepare the church. Katonda ayambe tutegeka ekkanisa. What about the intense sufferings today? Ate okubonaabona okususa ennaku zino. The other day I was with Kathy. I was taking her to work. Ennaku ezisi nabadde ne Kathy nga tuvuga tudda eka. Then we found this mother. She was on the street trying to ask for money. Ne tusanga omukyala ono maama yadde asaba ku street She had a asabiriza baby ng'alina omwana who has got cancer. ng'alina kansa. And cancer has eaten all the eyes. Nga kansa alidde amaaso gonna kumpi. All the eyes are eaten. Amaaso gonna nga There are no galiiridde. eyes left. Temuli maaso, talina maaso. But the baby is alive. Naye nga bebi mulamu. She's just looking for something to do with the baby. Ng'anoonya kulaba ngeri gy'anaayamba omwana. Of course, we gave her some money that we had. Ne tumuwa akasente ke twabadde nako. But how much can that help? Naye mmeka ezo zisobola kumuyamba ki?
We need to go home for the rapture. twetaaga okuddayo eka bannange. Wickedness. Wickedness. Obunafu. Let me try to conclude. Our time is running fast. Kangezeeko okumaliriza obudde bwaffe budduka. So each of these signs Obubonero buno bwonna were prophesied, bwalagulwa dda, which means that the rapture is close. obutegeeza nti okwakulibwa kuli kumpi, And the church era ekkanisa must awaken. eteekwa kuzuukuka. Ensure you've got enough oil in your lamps. Kakasa nti olina amafuta agamala mu tabaaza yo. You remember the 10 virgins? Ojjukira bali abawala embeera 5 10, didn't have enough oil. bataano baali tebalina amafuta Make gamala. sure you've got enough oil. Baali tebalina amafuta gamala. Make sure you've got enough oil. Kakasa nti olina amafuta agamala. Because time will come Kubanga akaseera kajja kutuuka and it's too late. ng'obudde bugenze. But my prayer for GFM members, Naye ng'eGFM none kanisa of us should tusaba go to hell. tewali aligenda mu geyeena. We need to Tusaba go to heaven tuteekwa together. ogenda mu ggulu ffenna. Come on, we must go heaven together. Nambye ffenna teekwa ogenda mu Heaven is ggulu. our home. Eggulu y'ewaka Heaven is ewaffe. our destination. Eggulu ye magenda gaffe Heaven is our ag'okumalira. focus. Eggulu wonna ffe we tutunuulira. And that's why I think God called some of us. Y'ensonga lwaki abamu ku ffe kano yatuyita. I keep on saying, we had things to do. We didn't come to Green Church to look for work or for money. No. Nsigala We didn't come to church to look for money. tetwajja mu kanisa kufuna ssente, nedda, nedda. We came to prepare gospel for heaven. Twajja olw'ekiruubirirwa kyaffe egenda mu ggulu. And that's our focus. Ate ekyo kye tutunuulidde. So believers of God, Kati abakkiriza ba Katonda, be wise. beera mugezi, Walk in purity. tambulira mu butukuvu, Preach the gospel. buulira enjiri, Watch with expectation. tunula n'okusuubirako, Because the end is at hand. kubanga enkomerero esembere eri kumpi. 4 questions to think about. Ebibuuzo bina ebyokulowoozaako I want you to ask yourself, njagala tubyebuuze. am I spiritually alert for the rapture? Mwoyo gwange ntegeera okwakulibwa kuno era mmanyi nti kunaabaawo. Am I spiritually alert? Mu mwoyo neetegese. Are you? Weetegese. Oh, there are many things that are pulling you all over the place. Oba osikibwa sayidi ne sayidi, luuyi na luuyi, Looking for money. onoonya ssente. Waliwo akatambi akatambula oba mwakalaba kansanyusa nnyo. There are certain clip, I don't know whether you see Omusajja it. yali abanja sente ze. A man was demanding his money. Kakati nga abagamba, He was telling them, saagala kunnyonnyola, njagala I sente. don't want you to explain to me, I need the money. Bameka baakalaba? How many of you watch it? Ng'akuba n'emmeeza, He was saagala banging the kunnyonnyola, table nze saying, njagala I sente. don't want you to explain me, I want money. Kansube teri omu ku ffe nga sente afuuse Katonda. Sebo toyagala kunnyonnyola, oyagala sente, si I Yesu. don't want to explain me, I need money, not Jesus. Auntie Brenda akola mu banka. He works in a bank. Money. Sente. May the Lord help us. Katonda atuyambe And by the way, bannange. very sadly, Ate munange ekikwasa ennaku, many people are unhealthy because of money. abantu bangi bakoddolwa kubanga sente. Don't be part of those ones. Tobeera munange kitundu kwabo. A friend of mine called me yesterday Mukwano gwange yankubidde eggulo with so much pain ng'alina obulumi bungi because of money. olwa ssente. He bought land. Yagula ettaka. You know at how much shillings? Omanyi ssente meka yaligula? 300 million. Miliyoni za ssente za Uganda 3. But the people whom he bought from were not the actual owners, they were crooks. Naye abantu be yagulako ettaka si be baali bannannyini abatuufu, bano baali bayaayi. 300 million. Miliyoni za ssente 3. That is not the end of the story. Munnange olugero terwakoma awo. They told him, Ne bamugamba, pay another 300 and we'll make sure we get people who stole it. sasula endala 3. He paid another 300 million N'ayongerayo endala 3 to recover the land again. asobole okweddiza ettaka eryo.
he hasn't got it. tannalifuna. Money. Sente. Money is the root cause of all evil. Sente y'ensibuko ya buli kibi. Yet the Bible says money answers all things. Ate Bayibuli egamba nti sente yanukulira buli kimu. A GFM will ask for money to pay for our loan. GFM naffe tusaba sente okusasula And looni we'll yaffe. continue asking you for money. Era twetaaga sente We'll okusasula. continue asking you for the money. Tujja kweyongera okuzisaba. But Naye ate we are cautious. naye tuli Money beegendereza is nnyo. not everything. Sente si ze buli kimu. We know where money stops. Waliwo sente we zikoma. And the kingdom of God. Olwo obwakabaka bwa Katonda ne bukolawo. We must have a balance. Tuteekwa okuba nga So are you tubibalansinga. spiritually prepared? Mwoyo weetegese. Do I understand Tutegeerera ddala Israel's prophetic role? obunnabbi bwa Yisirayiri. Is my heart aligned with God's purposes? Omutima gwange gwetegese guli mu layini n'ebiruubirirwa bya Katonda. What am I doing to prepare for rapture or death? Ki kye nteekeddwa okukola okwetegekera okukwakulibwa oba okufa? What am I doing? Ki kye nkola? The Lord is asking us. Mukama atubuuza. The Lord is asking us. Mukama atubuuza. Are you prepared? Weetegese. Let us bow our heads. Katubunikeko emitwe gyaffe. Take a moment in prayer. Twalayo akaseera mu kusaba. Take a moment in prayer Twalayo akaseera mu ssaala. and respond to that word Obeeko ebigambo byanukula eri about the ekigambo nation of Israel eri eggwanga lya Yisirayiri as a sign nga obubonero of the coming rapture of the church. obw'okuddako okwo kwakkulibwa kw'ekkanisa. Pray for yourself. Weesabireko. Pray for your heart. Sabira omutima gwo. Pray for your thoughts. Sabira ebirowoozo byo. Pray for your ways. Sabira amakubo go. Are you upright before God? Otuukiridde weetegese mu bwa Katonda. Do you repent of your sins every day? Weenenya ebibi byo buli lunaku. Do you really love God? Mazima ddala oyagala Katonda. Are you sincerely born again? Mazima ddala oli mulokole Or you're just pretending? oba weefuula bwefuuzi. Ask the Lord God Saba Katonda to align your heart. atereze omutima gwo. That you won't miss heaven. Oleme okusubwa eggulu. You won't miss the rapture of the church. Oleme okusubwa okwakulibwa kw'ekkanisa. And even if you died, Ne bw'ofa you won't be caught off guard. oleme kukwatibwa nga teweetegese. Ask the Lord Jesus Saba Katonda oyo to help you akuyambe. as He helps all of us. Naawe tuyambe buli sekinomu ku ffe. Pray for yourself for another minute. Weesabire eddakiika endala Then I'll be praying for you as well. nange naakusabira. Father in heaven, Katonda w'omu ggulu, we thank you for this morning. tukwebaza olw'amakya lunaku We lwaleero. thank you for your word. Weebala olw'ekigambo kyo. Everything else will pass away, Na bintu byonna bisobola okuggwaawo, but your word will never pass away. naye ekigambo kyo tekiriggwaawo. We thank you for the nation of Israel, Tukwebaza eggwanga lya Yisirayiri, a prophetic time clock. ebiseera eby'obunnabbi. We thank you for Israel Tukwebaza eggwanga lya Yisirayiri as your prophetic time clock. nga ekitabo kye ky'obunnabbi ekituukiridde. Lord, we see the signs Mukama tulabye obubonero through the nation of Israel. okuyita mu ggwanga lya Yisirayiri. Help us, Lord, Tuyambe Mukama, to be spiritually alert. tubeere mu mwoyo nga twetegese. Help us to love Israel, Tuyambe okwagala eggwanga lya to Yisirayiri. pray for the Jewish salvation. Tusabira obulokozi bwa Abajju, Bayudaaya. Help us to be pure. Tuyambe okubeera abatuukiridde. Help us to be holy Tuyambe okubeera abatukuvu every day. buli lunaku. Lord, we ask you, Mukama tukusaba awaken us, tuzuukuse nate, revive my spirit, tuzza bujja mukwano gwaffe, cleanse my heart. naaza emitima gyaffe. Let me be found faithful when you come. Leka tubeere beesigwa okutuusa lw'onojja. I renounce all compromise. Tuleme okuddamu okwekkiriranya nate. Twenenyola okwekkiriranya. And I recommit to walk Era tuzza bujja endagaano zaffe okutambula in your light, mu kitangaala kyo, in your truth, mazima go and in your spirit. ne mwoyo gwo. Prepare me Ntegeka to embrace your glory. okunywegera ekitiibwa kyo.
whatever issues buli nsonga zonna that had taken your place in my life, ezibadde zitutte ekifo mu bulamu bwange, I give them all to you. ezo zonna nzikuwadde. And I ask you, Lord, Era nkusaba Mukama, keep my heart focused on you. kuuma omutima gwange nga gutunuulidde ggwe. Lord, I thank you. Mukama, nkwebaziza. Just do this prayer after me. Essaala eno giddemu. Goberera bingenda okugera kakagamba nti ayi Mukama, mpaayo omutima gwange gy'oli mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Era Mukama nga nkusaba onyweze mu butuukirivu, ndeka okusagasagana, naye mbeere omuntu ow'amazima gy'oli. Ntambulye mu butuukirivu, ntambulye mu kigambo kyo, ntambulye mu kwagala ne mu kuweereza. Mukama nkwebaza. Linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amen.